enaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga bagenda kubateera Hamani Basudde bamujjukira. Kino nno enteekateeka ekyaliwo era ekyagendera mu maaso ddala. Omukulu gwe bayita Yasini Kiraga yakyakirimu era ng'akitambuliza ddala. Kati nno njagadde okuba ate nga nkutegeezaako nti abantu bangi nnyo boogedde Erinnya Nabbi Hamani Basudde. Naye obadde okimanyi nti Hamani Basudde we yabeerera omulamu tebaamuyitanga Nabbi wabula waafiiridde abantu batandise okumuyita Nabbi. Kati nno gwe wulira erinnya lya Nabbi abasinga tebalitegeera, naye we lyava we njagala okuba ate nga nkutegeeza byonna osobola okuba ate nga obimanya bikutambulire bulungi. Omukulu ono Hamani Basudde abajjukira obulungi yazaalibwa mu mwaka gwa 1958. Ebiseera ebyo we yazaalibwa yakulira mu kyasa oba mu sizoni oba omulembe nga gwa bavubuka, era abajjukira ebiseera bya mwaka gwa 1940 paka myaka gya 1970 abavubuka baali bangi nnyo ng'omulembe guno omutebi we guli ennaku zino, nti abavubuka bangi nnyo ku mulembe guno omutebi. Kati ne Hamani Basudde we baakulira we baazaalibwa awo abavubuka baali bangi nnyo. Kati Basudde nga bw'omanyi nti yakulira sadi z'ebubondo awo era nga wazaalibwa, era endongo yali agikuba ng'alina abavubuka banne bagezaako okuba ate ng'atambula nabo ng'endongo agikubira ddala, nga mu ngeri gye bayita okulengeza endongo ng'akuba kaalo ku kaalo, olw'ensonga nti Hamani Basudde ono yali abakuliramu nga yakulira ng'oyinza okuyita nti yali abakulira ab'ekibiina kye yali atambuza ebiseera ebyo. Hamani Basudde yalowooza n'agamba nnyinza kukola ntya okubeera ng'atandika ekintu kino. Hamani Basudde kwe kutandikawo ekibiina bakiyita Bubondo Young Stars. Bubondo Young Stars eno yalimu abayimbi n'abakola ebyenjawulo. Hamani Basudde kwe kutuula n'alowooza n'agamba ekintu kino okukifunamu nnyina okukitandika nga bukyali. Awo nno kwe kutandika ekibiina kye bayita Bubondo Young Singers. Mwalimu abavubuka envuumulo nga bwe nkutegeezezza, nga mulimu n'abakola ebirala ng'okusamba omupiira n'ebirala. Hamani Basudde yalabanga ekintu kino kitandise okukula nga Bubondo Young Singers abantu bagitegedde, n'atuula n'alowooza n'agamba naye ekintu kino kigazi kuba nnyina abavubuka abalima, abavubuka abasambi b'omupiira, abakola ebyenjawulo nga bitone bingi nnyo ebiri mu kibiina ekyo ekya Bubondo Young Stars. Kati Hamani Basudde kye yakola kwe kukola ekibiina kye bayita Golden Spring Society. Okategedde oyinza okwebuuza yakajjawa naye nga ye yakiyiiya, bakiyitanga Golden Spring Society nga kiri Bubondo. Olw'ensonga yagamba nti abavubuka bennyina mulimu abasambi b'omupiira abalina ebitone ebyenjawulo ate nga basobola okukola bingi nnyo. Wano nno era Hamani Basudde bwe basobola okuba ate nga bayiiya kubanga baali bayimbi nga mulimu abayimba abakola ebyenjawulo, era oyinza okugamba nti babeerangawo batya ebiseera ebyo. Hamani Basudde nga bwe yakola ekibiina kino, abavubuka bano bakwatanga baziyita n'okwata okulima, n'ogamba nti mugenda kufuna ennimiro mulime, waliwo abadde ayagala okumulimira faamu abavubuka nga bagenda lumu, Hamani Basudde nga yabakuliddemu. Nga bamaliriza nga bagenda basanyusaamu abantu, tugeze mu Trading Center, bagenze Butenga, bagenze wa, bagenze ku Nnyimbe, n'okunywamu ne banywamu mu mbeera eyo. Oyinza okwebuuza abavubuka abali mu kibiina ekyo ebiseera ebyo mwalimu nga bavubuka ki? Kati nno kankutegeeze, mwalimu waliwo gwe bayitanga Semmengo, waliwo gwe bayitanga Nsubuga George, waliwo gwe bayita Semiga, waliwo gwe bayita Luyima, waliwo Busuulwa, waliwo gwe bayitanga Namale, waliwo gwe bayitanga Maria, kwaliko Kasoma, Solomeera, Kayemba ne Sekidde, nga be bali mu kibiina kye bagayita Golden Spring Society ekyali Bubondo nga bakola emirimu gyonna, era baali banjawulo nnyo nga bwe nkugamba. Kati nno tujja ku mboozi gye nakuleetedde, oyinza okugamba nakwerabizza Hamani Basudde lwaki Erinnya Nabbi lyajja litya. Kati munnange ekibiina kino nga kisobodde okuba nga kitambuza ensonga zaakyo ekya Golden Spring Society ekya Hamani Basudde, abajjukira obulungi mwaka gwa 1879 eddiini y'Obukatuliki weetuuka wano mu ggwanga Uganda. Kati mwaka gwa 1979 waliwo ekisomesa ky'e Bukiri ndowooza mumanyi okukisomesa awo e Bukiri, kiri mu Kabwoko Parish. Mulimu ebyalo nga Kagogo, waliyo Serinnya n'ebirala.
kati Bukiiri ndowooza mukimanye ekisomesa ekyo. Kati ng'okujaguza kuli kumpi kubanga kutuuka waliwo bulayo ndowooza wiiki ng'emu. Ku kisomesa awo ne bawandiikira Mani Basudde nga bamusaba ajje abayimbiremu. Okategedde ng'ekisomesa nga obukatuliki bugenda kuweza emyaka 10 mwaggwa 1979 ku kisomesa balina enteekateeka gye bakozeeyo. Awo nno kwe kuwandiikira Basudde okugenda asobole okuba ate ng'ayimba ku mukolo ayimbe ku nnyimba ez'eddiini. Waliko embadde nkwerabiddeyo omukulu Basudde yabeera mu kibiina kiri kye bayita Golden Spring obudde obwo yali yeeyita pastor. Nange Basudde oyinza okwebuuza Basudde ekigambo kino pastor yakijjawa? Basudde agamba nti yasoma ku dictionary ebiseera ebyo n'agamba nti pastor yabeera omutume wa Katonda ebiseera ebyo ye yasobola okuba ate ng'ategeeza. Kati nno baamutuukira Basudde nga muwandiikidde ebbaluwa etuuse bulungi nnyo. Basudde n'agamba ngenda kukola ntya. Yatuula obufoofofo ng'agezaako okuba ate ng'akakasa ekintu kye bamuwadde asobole okuba ate ng'atuukiriza. Olw'ensonga nti ebiseera ebyo Basudde yali tannayiiyaayo luyimba nti oba ku recording oluyimba. Wabula kye yakola Basudde kwe kuyiiya oluyimba lwe bayita Nkooye Ensi. Nkakasa nti oluyimba olwo wali oluwiddeko olwa Basudde. Basudde oluyimba olwo yafulumiza ne ku alubamu ya ku teepu ya Mulamu Tonnenya. Naye nga mu biseera biri ebyasookera ddala 1979 bwe baamuwandiikira ebbaluwa lwe luyimba lwe yasooka okuyiiya olw'eddiini era oluyimba olwo lwafuuka ekizibu. Olunaku we lwatuuka nga Basudde bamuyita ne guruupu ye ne bajja. Basudde ng'alya mu ndago ng'ayimba. Basudde ng'ayimba. Oluyimba olwo Nkooye Ensi Basudde baamugamba oluyimba luddemu. Yaluddamu emirundi ng'ena. Aba yakatuuka ng'agenda ddumaliriza nga bamugamba wamma tuddiremu oluyimba luno. Basudde okumanya nti oluyimba olwali lwanjawulo nnyo ne beewuunya Basudde ne bagamba Basudde oluyimba luno. Era bannaddiini ekiseera ekyo baagendako owama wa Basudde basobole okumanya ani azaala Basudde ono. Ebiseera ebyo olw'okuba nti endongo yali si nnyangu wadde n'akamu, Basudde n'akuba oluyimba olwo okumanya nti Basudde kye yalaga ekitone ekyo. Era bannaddiini ebisinga ebirabo bye baali bafunye ku olwo baabiwa Basudde n'abitwala. Ensi yawuniikirira. Bukiiri awo goyinza okubuuza abaliyo. Bukiiri awo tekyali kyangu wadde n'akamu Basudde nga buli omu yeebuuza Basudde. Kati enteekateeka zonna nga ziwedde byonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula okujaguza emyaka 10 egy'obudde obwo nanti emyaka 10 yebeera centenary. Gye emyaka 10 gye baali bajaguza obukatuliki obudde obwo. Emisa ng'ewedde bwetyo abaali Bukiiri awo bayinza okunnyonnyola embeera nga bwe yali. Awo nno nga bafuluma. Kati nno waavaayo abamu nga babuuza ku Basudde bwe bwaviiramu n'omuzeeyo. Omuzeeyo baamuyitanga Milito. Milito yali musajja mukadde nnyo ng'ayina envi nga n'okutambula nga tasobola. Wabula omuzeeyo yalina ebigambo byategeeza Mani Basudde. Yamugamba nti mwana ggwe ebigambo ebyo by'oyimba bigenda kuyaayanirwa ensi yonna ebbanga lyonna paka ensi weeriggwawo. Basudde yawulira ebigambo ebyo n'agamba awo nno waliwo ne munnaddiini omu nga Basudde bamugamba ebigambo ebyo. Kati munnaddiini omu kwe kusemberera Basudde n'amugamba naye Basudde Basudde ne bamugamba munnaddiini omu n'amutegeeza nti Basudde lwaki weeyita erinnya pastor? Naye ate nze nkulaba olinga nnabbi. Nze nja kuyitanga nnabbi kino n'emirembe gyonna. Ebigambo ebyo nga Basudde babimugambye, Basudde teyadda ngulu. Yawunga kwe kudduka ewa maama we.
Dimitri Namyalo bwagende wa maama we ng'amugamba nsanze omwami omukadde aŋŋambye ebigambo bwe biti ne bwe biti ne munnaddiini n'aŋŋamba ebigambo bino bwe biti n'aŋŋamba nti Nabbi n'agamba maama n'ebino ebintu nga binene n'abisobola. Maama wa Basudde Namyalo n'amutegeeza mwana wange tomanya ensi gy'ekutwala oba oli awo ona erinnya lyo onaalikolera eryo erya Nabbi. Maama wa Basudde nga amugumya mpola mpola n'agamba mwana wange toggwamu maanyi ekintu ojja kisobola. Awo nno era maama wa Mani Basudde akyogera lunyene oba ogenzeeyo okumubuuza agamba nti Basudde we yabeerewo tewali yamuyita Nabbi wabula ye nga ye eyali yeeyita Nabbi Basudde. Ne paka we yaviira mu bulamu abantu batandise okuba ate nga bamuyita Nabbi. Okitegedde ensonga nno bwe zaatambula bwe zityo ez'Amani Basudde era nnyimba nnyingi nnyo zasobodde okuba ate ng'akola. Abayimbi bangi nnyo bw'oba olabye nga bagamba nti Basudde yabawa inspiration y'amaanyi. Omukulu Bobi Wine yagamba abayimbi be yali awuliddeko nga bayimba Amani Basudde yali wanjawulo. Omukulu gwe bayita Moses Radio yagamba nti okufuna obuyiiya obw'enjawulo yawulirizanga nnyimba za Kafeero ne Basudde. Okitegedde kati erinnya awo Nabbi we liva paka akadde kano nga balimuyita Basudde. Basudde ebintu bingi nnyo byesobola okuba ate ng'ayogerako kadde kano bw'owuliza oluyimba abakyala kya bbeeyi. Basudde alina yagambira nti abakyala abatalina bubina baliteekangayo emitto yabyogera biseera biri naye kati bye biriwo. Yagambira nti bwe nti wendisaaliza abampagira bangi abaddawo bakola batya. Kati Basudde bingi nnyo bw'owuliza oluyimba lwo ne bayita Ssemukuutu. Waliwo ebigambo byolaba nti Basudde ono yali mulala mu ku bayimbi bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bayimba. Nkutegeeza nti ono Basudde yali mulala era biteeka nnyo ne mu nnyimba ze ze yayimba. Waliwo yagamba nti Basudde w'eggwanga, waliwo yagambira nti bwe ndi ticca tunaazo ozumba